al insanu biduni lhubbi, life y'omuntu okubeera nga talimu kwagala, talina muntu gwayagala, ye n'agamba nti nze siina muntu gwekola ki, yagamba alaisa al insanu ebisiru naam kitya omukwano kyeki laavu. Kati ebintu bino biri bibiri, waliwo ekiyitibwa laavu niwaliwo n'ekiyitibwa omukwano. Omukwano gwe bayita aswadaaka, aswadaakatun gwe guyitibwa omukwano. Atula bulungi, aswadaakatun omukwano guwangaala okusinga laavu. Omukwano guwangaala okusinga laavu. Laavu kyeki? Yagamba nti alhubbu, laavu erina ennyukuta nnya, arubaatun min alhurufi aljahiliya, ne mu luzungu zina ennyukuta mmeka? Era singa tutandika ozinyonyereza nga ennyukuta nnya teziwera oba nga ziyisaamu ekibeera laavu. Kati bali bakinyonyola ekigambo laavu, bagamba nti alhubbu huwa aljununun wahidun ma'qul fi dunya, nti laavu liba ddalu, laavu liba ddalu. Eddalu abantu libasinga okugwa, eddalu lirimu ebika. Teri muntu yenna mu bulamu buno obw'ensi atagwangako ddalu lya laavu. Hatta n'okutuusa n'abaana be tuzadde bajja kutuusa ekiseera bagwe eddalu. Bw'otagwa ddalu tojja kutegeera laavu. Laavu ddalu. Yagamba nti huwa jununun, ye ddalu erikyasinze okutyaka ennyo mu bulamu obw'ensi. Lwaki ddalu? Omuntu atuuka ekiseera nga laavu emulinnye nga takyategeera, ekyokuwa n'engiteeka wali, ekkanzu n'engiteeka wali, kagaba ne neeyambula nzenna nensigala bute. Yagamba nti salaasatun mutashabihaani, abantu basatu bafaanagana fi uqulihim, mu bwongo bwabwe, era batuka ekiseera ne bagwa eddalu. Nagamba ashairi, omuyimbi alina watuuka n'akyamuka n'ajjamu olugoye. Atula bulungi. Ne wabaawo ayitibwa almajnun, ye muntu omulalu. Somusanga mukubawo ng'akola ki? Ng'alaluse. Kizibu omulalu okubeera ng'alina olugoye. Owokusatu, omuntu omulalu mu bulamu buno obw'ensi, oba afaanana atya, oba oli sheeke, oba oli haaji, oba oli mukulembeze, otuuka ekiseera engoye n'oziteeka wali osigala buti. Kati bwe kugamba nti love, what is love? Love huwa aljununun wahidun ma'qul fi dunya. Love ye ddalu abantu lye bakyasinze okugwa mu bulamu buno obw'ensi. Omulabuzi era tova olaba nti ebintu byona bino byetagisa byakwegendereza. Omulabuzi lwaki omuntu yenna okuyingira mu kintu kya laavu kiba kitegeeza ddalu kuleka. Kubanga yagamba nti ashahawaati tazidu al-akli, laavu weeyitirira mu bulamu bw'omuntu, laavu esangula obungu bw'omuntu. Tazidu al-akli, otuuka ekiseera nga tokyategeera. Kati omukyala awo abamanyi laavu musayidi ye we basalira bye beetaaga, abyapa, motoka, tujja kusomesa ku bika bya laavu. Introduction, laavu kyeki? Obula bungi. Kati wetuba tugamba nti laavu liba ddalu, omuntu yateekeddwa okugwa mu buno obw'ensi. Era okufanya laavu ddalu, omuntu bw'aba ng'asazeewo okwagala muntu nga mwagadde
anjagadde n'otuka ekiseera n'ogamba nti agundi nza okukyawa ne bakufuna laavu era kyova olaba okumanya laavu ezitowa etuuka ekiseera omuntu n'abanga takyategeera mulabuno obwensi nga basonzewo emundu kiwebuuze gabagamba nti laavu ddalu nemuteekateeka omukolo omukolo ogenda kubeerawo mu Desemba naye nga abantu batula mu miitingi ez'enjawulo mu akeedi ezo oli n'afulumya bageti nagamba ennaku z'omwezi bwe ziti naye n'olunaku bwe ruti n'omwezi bwe guti n'omwaka bwe guti naye nga ateekateeka kugenda ku sayidi y'omwana omuwala agende akyale bamulabeko atwale n'ebintu kati akaseera ako bakolera miitingi nga ye amaze n'okufulumya bageti n'omala ojja n'omugamba ekigambo ekikwatagana ku mwana omuwala kusitopinga emikolo omwana asobola okutta omuwala n'omwana asobola okutta era kyokola bwe bali bannyonnyola bagamba nti laavu eno obekira types of love types of what laavu zirimu ebika bya laavu kati waliwo laavu alhubbu eyitibwa alhubbu gairi almajnun ye laavu omuntu okwagala nga talina condition talina kakwakkulizo gwegwayagala gwegwayagala hatha huwa alhubbu gairi almashrut ye laavu etalina condition oli nagamba nti ntwagadde nga bwoli naye kigambira hatha naam abantu kati laavu eyo esooka ddala gyetuyita alhubbu gairi mashrutu ye laavu omuntu okwagala era abantu abo essaawa zino buli omu alina ekika kya laavu muki mu mutima gwe atula bungi naye bagamba nti hatha alhubbu laavu eyo gairi mashrutu etalina condition kigambibwa eyo laavu kadimu laavu yabakadde baffe abaatusooka eyo laavu ku mulembe guno oyinza obutagifuna laavu ey'okwagala nga bwendi eyo laavu yabakadde baffe abaatusooka nagamba nti ono mwagadde nkubiddwa gundi bafudda gundi nga talina condition oba azimbye oba takoze eki kati ate laavu eyo etalina condition erimu bino munda toyinza okwagala omuntu nga tolina bukwakkulizo ogenda okkakkana ngaebintu bikwatiddeyo mu mbeera nebeera nungi ate katya kubanga waliwo omuntu asobola okwagala naga mutuufu njagadde omwami oyo njagadde omukyalo ngenja kusimirayo nga talina kondishoni mwagala bwagazi ng'olwo hormones zimaze okukwatagana waku zino ezammwe zimanyi mirondo simanyi etagisa eddagala maligeti omukazi oyo gwofunye gwolina yalimu amaanyi katonda ge yamuteekamu omukazi alimu amaanyi nemba nga mwogera bugezi ku simu naye nga gwoyagala awangalira mu UK
omubiri gusobola okubeera nga gonna gukyankalana n'omera olutiko n'olina ng'omusaayi gutulukuka n'okankana wenna nga tobitegeera. Abulabuzi haza nawu nalhubu ekikakati kati walina tulaba yomu yamanyi nti oba gwolina gwoyagala ogere okwagala gwomanyi oba agwa mu kika ati ne Katonda yennyini yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekigambo kyoyogedde yagamba nti fanikuhu ma asaba lakum nti mufune abo ekigambo twaba mumva ekigambo akwadiyaa ekiba kikusanyusizza ku mukyalo oyo oba ku mwami oyo. Lwa Katonda yatuwa ebiyungo bino nga bw'obanga otunuulidde omusajja ow'omwana obaga nasiima omwana muwala namusiimako lwayirizo mwebiro ebyo abulabuzi nga mwekali kuba talibadde kirungi nnyo laavu omuntu mbaagalane nga tanatuuka mu biseera byakukaddiwa. Kubanga jjukira Allah subhanahu wa ta'ala ogamba mugundi mu Qur'an wama nu'ammiruhu nunakisuhu fi khalqi, omuntu Allah gwaba wangazizza mu bulamu buno obw'ensi Allah agenda akendeeza ebiyungu byaffe bikaddiwa. Kati bimaana fanikuhu ma asaba ebadde kirungi nnyo laavu eno omuntu bafunagane ne munne nga laavu okyalina ebintu by'omusiimako yatawala kabuyamu alina amaheere alinamu nekasente esenayowe alina sayinzi eziraga so kati ekikata omuntu okwagala nga talina bukwakulizo abantu gyebali oba naawe andaba esaazi oyinza okuba nga gwolina wamwagala nga tolina bukwakulizo. Anti omutima guno yagamba addumu min al ayn, amaziga gabeera mu maaso walalamu fi qalbi, naye ngaobulumi bubeera mu mutima. Omutima guno gwe gukyasinze okumenyeka ennyo mu bintu byalaavu. Omutima gwe gukyasinze okumenyeka ennyo mu bintu byalaavu. Tobalaba nti ina alkalama lafi afaadi, Allah yaddira laavu eno oba ebigambo bya laavu oba naddira omutima guno n'aguteeka mu nda. Ebigambo byonna ebyetaagisa olya laavu bibeera ku mutima. Wa innama ju'ila lisaan laha albayaan, kati Allah naddira nti omutima guno totujja kutegeera nga ebigambo bino ebigenda nga gutuyambeko olulimi okufulumya ebigambo. Laavu alhubbu laavu eyo tatagayyaru hayati, tewali kikyasinze kukyusa laifu ya muntu obulamu buno bw'ensi nga laavu. Watulaba laavu tugambye nti erina ennyukuta mmeka? Naye ennyukuta ezo ennya tatagayyaru hayatuka, laifu yo eyinza okuba nga oiganye okukyuka tolina akwagala. Naye Allah bwali kusaasira n'ofuna omuntu n'akwagala mu bulamu bwe bwonna, tatagayyaru hayatuka, laifu egenda kukyuka.
kyekugambye nti laavu ekyusa era allah bwakusaasira n'ofuna omuntu akwagala malakatu dunya maafiha ensuuba okimanyi huwa junun wahidun maakuru fi dunya laavu yeddalu abantu bakyasinze okugwa mu bulamu buno obw'ensi kyekiseera omuntu kyatuukamu nga takyategeera bintu bya nsi n'abeera nga laavu agiyingidde n'abeera nga yenna atuuka mu kiseera n'abeera bute nga we yazaalibwa that's love kaakati kakati laavu eno mulimu ebintu ebisobola okugituuma waliwo al umuru allati tarfahu lhubbu ebintu bisobola okulinyisa laavu nebeera nga esobola okuwangaala mulimu ekiyitibwa ataabiri almashairi laavu yetagisa engeri gyoyogeramu komala ebigambo byemukuba obwali muwino bemukubwa obwali ne banneeyo bwoba oli ne mukwano gwo nelaavawo gwowulira nti omwagala gwewasiima ngwamunoboki waliwo ekiyitibwa nuburatu sauti si kubogoka bubogozi nuburatu sauti ye okumanya laavu wagenda walanga buga mulimu ebirungi osanga omuntu nga gwayita omukambo w'amaanyi ne mu ggwanga so nobeera nga nuburatu sauti au kalimatu jamilatun nga laavu eno egenderwako okugikuuma mulimu kalimatu jamilatu ng'ebigambo by'okulumya eri omwagalwawo balina zawujaini wakati w'omwami n'omuki wakati wo girlfriend wo wakati ne boyfriend wo nga ebigambo kalimatu jamilatu ebigambo ebyo nga bisosomola nga bikuvaamu olinagamba alhamdulillah إذا طاب القلم على الله ebigambo bibeera ebirungi ebiva mu mwami oba ebiva mu mukyala nga byalaavu era singa abakulaba ensi yonna omuntu afuna omuntu true love ensana yalibadde nga erina emirembe omuntu bwafuna true love eri munne ne buno obutemu obuli mu ggwanga tebwali baddemu n'omuntu nga oba toyagala kwogera naye alwawo so kalimati jamilatun ebigambo ebirungi balina zawujaini eri omwagalwawo tazidi lhubu nekuba kigambo laavu alhubu yatagallab laavu weeba nebuba nga mulina ebizibu nga bijjuza ensi eno ng'omwana omwana yakwagadde omwana mulizakoze eki laavu temanyi bizibu laavu temanyi bizibu
So asadakatun omukwano wabuuzizza la tamuutun tegusobola kufa omukwano illa idha maata alhubbu kujaho nga laavu yefudde. Ekitegeeza abatulaba omukwano guwangaala nnyo okusinga laavu. Asadakatun omukwano gwanjawulo ne laavu. Asadakatun la tamuutun omukwano tegusobola kufa tegusobola kuggwawo illa idha maata alhubbu kujaho nga laavu yefudde. Tukalirako olwo be tuyita baprotiki afuna bulungi kati abo balina laavu tebalina mukwano. Exactly. Balina laavu naye n'abagenze okugula abagenze kugula laavu abakasize mukwano. Tegezako okusinzira abakulaba wasa mukwano gwo. Because love, there's something ky'oba oyagadde ku mwagalwawe kati kiganda waki kyekyo ekintu oba obuntu twayita I like no I want wabawo I need. Wagatukira buli agenda okujja ayagamba I love you. Buli muntu ajja kuga I love you. Oba ofaanana otya I love you. Olugenda ensonga nkulu nnyo. Sobola mugenda kumenyeka nnyo emitima, mugenda kukogga. Alhubbu la yushtar, laavu tegulwa wala yubaau, laavu tetundwa wala yuqhal, laavu tebagikata. Laavu eri automatiki ngabala emotoka zetuvuga kati nga kisumuluzo wamutayima bunda aline oliro simula busimuzi nabuluma omutwe namukoga tujja kusomesa ku bubonero obulaga nti omuntu akwagala. Omuntu akwagala omwesigako bwesi alamaatun bwevuga emmotoka omuzungu yateekako indikeeta kakitegeeza nti nze abaavuga gw'abadde emabega olina okwetegereza ngenda kuweta saidi yawa oyinza okutemera. Waliwo indikeeta omuntu gweyagala ng'akulaga nti takwetaaga naye nga nesiawetudde ddala olaba so kakati obonero bwezi nga ne mubuto olwokuba nga munyinye naye nga takwagala nakira kubanga almaraatun omukyala tamala googera kigambo nti I love you illa tamala gagwalaga akifulumiza. Osobola okuba n'omukyala emyaka n'emyaka era bw'olaba akifulumizza almaraatu la tankihu kalimatu lhubbu illa ba'da al-amir. Omukyala tamala gafulumya kagambo nti I love you illa ba'da okukwata ng'amaze kukirowoozaako. Omukyala tamala gafulumya kigambo nagamba nti nkwagala I love you
okuttako ekigambo kyogera kikulinyanga okumanya musologera outing n'omutwala eba ku serena wotegeeza enjawulo nga okyamudeo ekyakola ki okyamubatisabatisa nemwawukana gwelaba nalife lavu yaffe yabasajja erinnya mangu tukyamuka bagita jaziba tumuguma nnyo kumbe bali abakyala balooya bajaji mubuuze lwaki abakyala abo okubanya balooya era bajaji osobola okukwana naye nga gweyogera naye nga lyasi naye nga followingingera nemukomawo nemumiitinga then oyogera awo oyitira looya okukola omusango kiteeberezira kisinzira bigambo byokola era abakyala abo mubegendereze mu abasajja abakwanakwana bogereza ebigambo bajja banootinga mu kigambo ky'obwomugambye tebeerabira okitegeera so almaraatu era ekijja basaakira nnyo bona buli mulaavu agiraba lulwe almaraatun omukyala taktumuna ruhubu 40 sana asobola okweka laavu ye nga takwagalangako okumala emyaka 40 ngaali naawe almara newonoba ofunye sente gwandaba newonoba nga tofunye sente omanyi osoma mu byawandiikibwa mu Quran esoma mulimu ekiro ekibaswa nnisa bayabakyala era ekigambo kyoyogedde ngaba abasajja bakimanyi omukyala bw'abanga asazeewo okukola ekintu yagamba nti inna kaidahunna azim bw'abanga asazeewo nga yamaliridde okukola ekintu akikola n'akituusa ku eri lyakyo enkomerero ekibago bukitebwawe ate kankubira wakala walaba amanye abasajja bano tugera tugamasa abasajja twepanga kimanya abakyala tumanyi nekawulire yange kiyakwogera nekaki kati webale wampulirize nga olwo ekigambo ogambye otya tatandike almaraatun omukyala tafahamuna rajulu 1 daqiqa ama rajulun la yafhamuna nisa, omukyala bw'aba nga asazeewo okukola ekintu akikola n'akituusa ku eri lyakyo enkomerero
omukyala almaratun omukyala ategeera nnyo omusajja era omukyala kigambibwa olunaku lwe musisinkanye ne mumiitinga asobola okutegeera omusajja mu ddakiika eki ngenda mukuula wakigenda mukuula omusajja amarajulun naye fe abasajja la yafhamuna nisa tulyawo okutegeera abakyala ebyo byonna byoyogera abakyala batumidde nnyo abakyala batumidde nnyo nange mbaagala nnyo webaleka mukube getofaayo gweyogera neze netawiini muli bize nnyo okay yes ya ati awo bakuulira kati gomanya otya oyo gokulera ebiro akwagala oba takwagala ati kakati omuntu influence omusolo abakyala abo katonda bwabanga yemuyingi abatonda nakonya atutonda n'abakunyonnyola salaasatun ebintu bisatu wegendereze omuliro gusobola okwokya ensi yonna neggwawo wegendereze amazzi ago gazikiriza tuganyuma amaza gasingitula abaerangisagafugire wano nolwaki singitu bateka wano obasookera wahaneki ebintu bisatu yegendereza Naam. Bisatu. Omuliro wegendereze amazzi wegendereze abakyala awola batubikale tuwunga omulaba waliwo laavu eyitibwa ashagafu naam waliwo laavu waliwo eyitibwa ashagafu waliwo asihiru yadifauka luhubbu waliwo omuntu asobola okuloga omwagazi n'omwagalo gaba nenafula bekita ndowooza gundi afula gundi eddoko gyeriri yes eddagala gyeriri afula gundi waliwo asiiru omuntu asobola okuloga asiiru nga eddogo eryo nga yalimuku nga akuloza mwongo newuwe ositatinga ogeza okisa kusitatinga tokuba serefu yes tosobola bisitatinga
nebakutuza mayiro ekikumi bakutemukutemola newojega jampa 8 okusoboka newega kulise okusoboka newabawo asihiru eddogo eddala erikolebwa ngero likoleddwa balina zawujayi nga lisobola obbawukanya eribalika asihiru atafrik asihiru atafrik balina zawujayi nga lisobola okwawula omwami n'omuki n'omukyala nga waliwo omutwe yegomba omwami wo n'oli nga yegomba omukyala wo omukiwo oli nagenda akulega wekka ngaomugologolabo ngaomwami akumawo ayomba buyombi kyala akuma ayomba buyombi kumbe eri waliyo aseesaamu so kaakati gwagenda mu mukwano gwandaba ekisawa zino agenda muki tamahalu ikhtiyari lhabibi fala tataajjab gwalonda gwalina olwabawo yes okwagala omuntu mumwagala ennyo ekisa tali agenda kubeera nga akukunaana era musanvu muno mwagale okusinga nekola ti naye oyagaddeeko omuntu kubanga ojaggera omuntu obeere nga omuwe omutima gwo gwonna bananyi bakwekusa yakwekusa osobola okwagala omuntu neomukuluma okujja otulo naam obulamu omuntu oyagala omuntu waba ogenda okakkana nga laavu emmere ekulemi olaba abantu tebula timutuuka bakulaba ku iriyaku eno yebujaazi abantu abafuna ababagala newokisobola okutereera n'emirimu gyonna gisobola okola ki ati abatagenda ne bajja emirimu nga gino iwa wonna niwakolera mukabena muntu amwagala afuna bulungi ekitambula bulungi tamakikola ki kawanja naye nga laavu eno gyemulaba katonda yagiteekawo yajogerako mu Qur'an wekitiibwa Allah walillahi agamba nti zuyina linnas hubu shahawati mina nisa Allah yateekamu ekirimu ekyalaavu kubeera nga abantu twagalana naye waliwo ashahawa obwagazi bwa miteeko mingi kati buuza kati ashahawa obwagazi buno Allah yaddira ebinyonyi byonna byonna buli kimu kyonna ekisolo kirina obwagazi naddira abantu n'atuwa ebitundeka n'atuwa obwagazi n'atuwa ne al akil n'amagezi kati yo ebisolo ebyo byo bimala gaagala ekisanze naye ffe Allah yatuwa obwagazi n'atuwa n'amagezi kitegeeza nti obwagazi oba bukulinnye leka amagezi naam omuntu abatulaba ekibuzo mutuwulise alhubbu likulli lihirati laha nihaya buli lugendo lwonna omuntu lwatambula mu nsi muno lulina eisi ama alhubbu fala nihaya laku tulina eisi tosobola kugamba nti nze nalyesonyiwa osanga omukyala ali myaka 67 ogundi omulabo omukadde awo ku myaka emikaawo ali ku tivi anoonya yes ali mu kunoonya kubanga nakugambye nti
aljasadi kaltaamu washaraabu omubiri emibiri gyaffe allah yagikola getagisa ebyokunywa n'emmere ama alkalbu guno omutima gwetagisa laavu omutima gwetagisa ani agukakkanya omutima gwo gwatulaba ani akakkanya omutima gwo ofuna bulungi ani gwowulira mu bulamu gweweetaaga abeere nga asobola okukakkanya omutima gwo lwaki kubanga kiri ekiyingo yakiyita ziyinna linnaasi yakituteekamu buli muntu akikola ki akirina katojja agamba nti ze bannange era byaguwa namala dda nkimanyi nze ate emmoja okumu kubanga ate okuba ate gyokumukubera nga okola ki gegwa mu mukwano kati laavu teriko kkomo kiramungi alhubbu fi kulli makaani laavu eri mu buli kifo kyonna laavu weeri fi kulli makaani buli kifo kyonna laavu weeri naye ani agirina ani alina laavu yo naam yes love is good to Mani لا تبعث المرأة وتجمع نوما بغير مثال بسيرة يقينات وحمل بلغته أو وتبيلة الشيكاو era genda kola research ojja kusinkana abaasooka okugwa mu mukwano ne bazaala abaana abaasooka tebali bonna homoni zabalimba mu kiseera omuntu we yajjira nga homoni zirinnye ne zikukwisa ku muntu gotasaanidde kwagala yensonga olwali ojja kusanga abantu nga balina abaana ebasooka okuzaala naye nga tebali bonna wetakisa mugezi eka era banamukoze research ng'abamu bazaala ne bafuna abantu baabwe kubanga yagamba nti almaraatun la tansa awwalu rajul batat akerekereze etubasiibuliraawo kakerekerezaako insha allah nam abaagala okumira abaneetaaga sina buzibu bwonna namba esimu eryoko 0702 97 18 buli alina ekizo kyonna ankola bwati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 bwat
ebintu abantu babitwamu nagamba nti tegeddwa kufuna mukyala tegeddwa kufuna mwana genegegakyakku bayitawo yani bageneson namba omuntu ogenda okufuna omuntu wagenda okuba naye mu bulamu bwebino bwensi omuntu alina nekakikike omanyi okuba n'omuntu ogenda okuwagana n'emyaka lwaki obutabangukoza bungi mu maka anti because omuntu gwogenda okuba naye abada musula naye mwebaka naye mulya naye mukka gwegumu okigira bulungi buli lwosituka mu buliri gwolaba okukomawo ekiro gwolaba
bwe lwako olutimbe ntabise nnyo bikoosi abantu balina abantu be bataategeera tewategeera mukyala wo okula bulungi n'omukyala yategeera okubona ekyeekawugamba alina paakiriira اللهم يا رب نسألك يا رب أي الله في كتاب النار عمل اسم السجاد من جنود وكذا الله أي الله بلا نغوب لا نغوب أي الله بلا نغوب بسا أي الله بلا نغوب كنا في كذا مغرب أي الله بلا نغوب أي الله بتاتا وكبرين إنجيل وكبرين إنجيل وكبرين كنتاوا أي الله بلا وكبرين جازين بمكة تكمل موجود أي الله بلا نغوب أي الله الله بلا يا رب Allah bawe kuseke ejjawulo ayi Allah bawe mukwano ejjawulo kubanga ayi Allah wagamba waseke ekikuze bakugasa wabula ekikwano ebigasa bw'abantu nga kiteekikwawo ayi Allah bukimukenekiinakubuuza kisobola ntigeetamu okuba ayi Allah ekikire abagala ekikuze okukotoka ayi Allah ekibawule abagala okuleetaka ayi Allah ekibawule abagala okuwasawasala abalungi ayi Allah babawule abagala okufumbirwa abaami abalungi ayi Allah babawule abagala ayi Allah okufuna okugasa ayi Allah ekibawule abagala okukola ebintu ebirungi mu nsiimo nga kigendeddeko naye nga birungi Allah bibawe ayi Allah oba musiraamu oba kimusira kubanga ayi Allah kubakutonda emusiye nayagala layisi nyingi layisi bwetereera ekimu ya Allah kitereera emuntu ayi Allah yeetagisa ekimu omusajja agemutegeera emuntu yeetagisa ekimu omukola agemutegeera ayi Allah amakaabo egabaawo mu nsiimo omuntu afuna omuntu amwagala أي الله اللهم نسألك المولى الدائمة الله سوى ما تبدل سوى دلا فلا تبدل سوى سياسي لا تبدل سوى أي الله دائما فلا أي الله يا رويرا يا رويرا أي الله كوني هذا agalo kuddamu musungo ayi Allah mumwanya ate ategeeza ayi Allah muwe kubanga alina bwe yasooka nga yamuweyo Allah musajja gyebali abategeeza ayi Allah n'abakyala gyebali abategeeza ayi Allah kubanga Allah oli mugagga innaka ala kulli shay'in qadir Muhammad wa ala alihi wa sallam